abazadde bange bagenda ne baawukana. Bwe baayawukana obulamu ne butangendera bulungi. Waffe nalina muto wange ng'alina sickle cells. Mama najja amulekawo n'atulekera n'omuto. Omanyi bino abaana bye mubeerawo n'okaaba ne maama wo nga taata abayisa bubi. Kati ffe twakabanga ne taata. Olwamala pepa za P5 bwe bati. Nangamba osomye nnyo. Aya, taata. Ne kale simunenya kuba by then waliwo omukyala yaliwo ng'amuvuga speed. Ankuba leero nangamba todda mu dance kale. Ne solido. Yali ya black. Ngankuba leero nengenda nenzira. Shauli solido eruma. Ate esiiwa ng'onaaba bwe bati. Bwe weeyira amazzi. Ng'omubiri gukakanye esobola okusiiwa. Nga muyita mugamba taata eyo nno yange. Nagamba buzibu ozannya nnyo Sharo. Akuta Sharo. Nga yange. Namatolimba. Nga motoka yiyo yange. Alani nze mu dance industry nali sikolanko shoot ya mitwalo 10 kagaba 2. Gravity yampa emitwalo 7. What? Na followinga n'okunfollowinga. Awo nnyini. Shiba badansa nga bangi abaliko buli dansa tomunyooma bakabi. Naye spimika yaje nagamba kuba bawe Sharon. Ngoba weriweeyo Sharon. Empere. Nemba wempere. Kawuli ngagamba Sharon. Nengamba Crowd ne bagamba Sharon. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, kale nyongero banirizaako ku mukutu mwenaje musinzidde okubanga mutulabira Allen Cruz Geimanya. Muli mutya kansubire obulamu butambulira ddala bulungi nnyo mwenaje mutulabira. Naffe tuli wano mu ggwanga Uganda tugezaako okulaba nga tutega wano ne wali okulaba nga ate ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Abali e London mukulikeeyo mu kivulu kya Shiba ne King Saha kansubire ekintu kyatambudde bulungi nnyo. Let me guys, you had fun. Bivulu kati e London byafuuse bivulu buli omwategeka December temulinayo awo batyawo kubanga wabaawo winter, so abantu bati baagala kuva mu nju ate n'abalaba ba Kampala. So olunaku olwaleero wetuli nnyo okulaba nga embeera etambulira ddala bulungi nnyo. Nina abagenyi mu studio wano naye okusingira ddala nako omugenyi naye nga n'abagenyi abalala gye bali eri. So bw'owulira nga tebeefuze bulungi ng'amasimu gabayiseemu togamba nti Cruz akoze bad manners. Bali abali eri abakoze bad manners munnange baaganya oteeka essimu silent. Nene ngamba munnange ffe mweffe bebaffe. Nina omugenyi wange wano olunaku olwaleero baby Sharon. Weekali wano kazina amazina ku TikTok awo. Abaana nno simanyi oba waje muli. Naye abaana bakoze sente ku TikTok. So wono omwana myaka taweza na 22 naye omwana yevuga. Mwana yevuga aina following ya milioni nga 2 ku TikTok okwo biliana. Biliana. Abantu abamugobera milioni 2 n'emitwalo 4. Out of dancing. But she's very young. And lunaku olwaleero namugambye ne mugamba bambi Pink jangu tunyumizeemu jangu tunyumyemu. Ayina ekivulu kye kyateeseteese bakiyita batya ekivulu kyo? Sharon Pink's dance experience. Sharon Pink's dance experience. Sharon Pink's pozi kiriwa? Kireka fire camp. Watadde ku fire camp ekireka. Wayagadde kaalo ebyale biranye wammwe. Ofaanana abaana b'ekawempe. Ofaanana talent z'ekawempe. Just kirabika oba embonaabona Kawempe makindye. Siri waayo. Toli waayo. Tobeeranga nayo.
So if it's your first time okumulabako omwana ono mu kibuga Kampala wano y'omu kwabo baddansa abaana abato abeetisse Kampala ekibuga Kampala baana bakoze ssente mu mazina abaana bazina obuzina obunyuma n'omutundi yanga azina n'oseka n'oga obuzina nga bunnyumidde nnyo naye nga bambi abaana bato bazze beepangapanga okulaba nga nabo obulamu balinako we bali avuga emmotoka ya bbeeyi nenze ku myaka gyayo n'omwana nze nali seevuga nga sikiraba nakiraba. How old are you, Sharon? 19. Oh, 19? Wamala senior 6? Sajma. Byagana? Why? Nali sina sente. Eh? Nali sina sente. Zabula? Zabula mama, zabula tata, zabula gwe yali azisasula? Zabula nze yali azisasula. Wait a minute. Gwe yali azisasula fees? Okawo tugenda tuukawo. Kale. Nali agadde abalabi bange sooke mbabuzeeko. Abalabi bange ogenda sooka obabuuzeeko naye abalabi bange bano bantondo. Kati ogijja sooka oggulewo katono balabaani gwe mbalaga nga oli bwayita mu kkoota kuyitako then ozzeeko shades zo. Sooka obabuuzeeko bakutegeere bulungi. Bamanye nti oyo Sharon waffe then omala ozizzeeko tugende mu maaso ffe n'emboozi yaffe. Mnako abakadde kuno bantondo bamaama bataata bakojja bali kuno ate be balina ssente be bayinza okumpagira kanzija obuzibu nina bwe nzijjako sheds mbaga nina ensonyi nga sina kyensobola kwogera wadde otunula waliwe abaito batunuulira nze munno banaye sanyuse okukusanga namwe basanga amanya bampita Sharon Pinks. Wow, okola mulimu ki? Ndi dansa. Omuntu singa agamba nti ye tiktoker. Kati nze ndi dansa. Ndowooza kya tiktoker nakyo bakingattako. Okay. Kati amanya matuufu. Kwa Sharon yani. Nze mangi. Ngamba gano getweddira. Nze Namata. Namata babeddira ki? Beddira nte. Weddira nte. Oli mwana wa kalo ki? Manyi wana abaana badansa mu abayimbi mubeera n'obwalo bwammwe nti nze ndi weekawo empe oli agamba wa Makindye oli agamba wa Salama Road. Kati nze kasita otuuka ebbanda okudda eri Namugongo Kireka wonna wonna owange nze nfuga Kireka Banda Kireka Namugongo Bweyogerere Kirinnya yonna yonna eyo gwafugayo watwalayo matwale gange nasobola kujja just nabula jjo okukwatiramu manya nti onazze video Nero desire yajja nali sirimu ne bangamba mwali mu katonda desire Zaira Zaira naye Sharon bannange ogenda Zaira yajja mu kitundu kyo ne bagamba esimu akubirwa nga gwani banteekako nze bampita nina amanya mangi tewazize bale oba kujjeeri badde laba abaana ogambe nze CEO bampita mangi nze ndugu mafia mami manya mangi zabanzizeko sheds zako sheds mafia mami annange toka bannange gwe mafia mami kati Zaira bwe yajja ku kyalo kyo oyinako security bata oyinako security kubira security yo bankonako just ne banteekako ne bagamba bati bagamba Zaira mwali okay tuyitemu ne ngamba just nali busy call kati bwoba oyiseemu mbamu olulimi olusulunkalubiza kati okuyitamu oba ogenda kukola otya just ngendawo ko biki ne mukiringamu Zaira mukwano gwo wow mukwatagana tewali mbe mwali mukoze collaboration ne Zaira neziwira ngambe desiziraba nze naye last year okay so go TikTok becoming a famous 2023 wajja naki wajjira kuki era wajja na style ki najja na style ey'empere ng'ofumita empere
tofumita ne bafumita Ere Kampala wano sinalabawo agikakasanga nze era we namulawo bwe bati nga neepima kale bifanga tuneyongerayo soko yogere ku show yaffe eyo gye tuteeseteese what exactly do you want abantu balabo bavuka banno balabe and kikyotegese omwana agenda funa mwatya watunuulidde ki shambule kati show yange eriyo nga 13 December egenda beera ekiweka ku fire camp era dance experience yange banji bandaba nga fumita mpere kuba bo kyebanjagalira mate kyebaagala kuba ne bwengezaako ne mbazinya buno obuntu obulala tebabiraba kati njagala ko olunaku balabe Sharon yani nakuzomezeka meka 13 December balabe mbategekedde ebintu bingi dance owenjawulo ebikabi batasuubira nti nze solo bizina kuba nze nzina buli style kati shege natandika ku macha sawa 3 natandika sawa 3 cause abaana b'amasomero n'abategekeddewo bagenda ba ne competition emisana era nyina amasomero agali okwewandiisa mangi n'abaana abato abalina ebitone abagala okushokesinga olunaku lwa dance okusinga so oina group oina crew nga gwe Sharon muina crew ya mwenti omuntu abayita mugale ne mbazinya amazina nyo ne mu videos muzina mubale ku videos yani nze nganzo ba kale gwe ngagwe tutogera kugwena nze video nyingi nyingi tuwe video nyingi Alan ezabayimbi abafe bano ba top yani je walimu nali muspimika ya Shiba okay awo intandise oku reflecting spimika sweet kapeke bade mu nyimba za Gravity ziwera nyawo bana bayimbi bangi nali mu Rolex Rafik Fameka nyimba nyingi ozerabira so but batanze Sharon ekintu kino ekyokubanga oli dancer ate wali eri emabega ogambye emisomo gine gyatuka ne girema fees ne zikubula ojja otya okubanga gwe weewerera Alani biwanvu ne tulina obudde tofaayo wano by the way exclusive mpa abantu obudde ebyanza okweweerera biwanvu ate biwanvu no olaba embeera gye tulimu ffenna buli muntu mu nsi muno Allah alina engeri gyatukwatiddemu obulamu buno ne tubanga tuli ba mugaso eri ensi n'emboozi ze tunyumya oba oliawo ze zizzaamu abala amangi nabo ebintu bikola ki bisobola okukyuka bw'olemezaamu okitegeera naye nze bw'oŋŋambye nti weeweerera sene suka essaana ezirema right now wetwogerera yo 19 so omuntu agamba omwana w'emyaka 19 haso y'okweweerera eyo kiki ekyagireeta oba oli awo osanga wandibadde saa zino weepushinga n'obaako gy'otuuka ewala ennyo mu misomo naye tuba twagala okumanya ono omwana ategese kino ekintu ekifaananyi n'okumusindikira abaana baffe abe ekyokulabirako eri abaana baffe mwana kyono eri omuzadde ali eyo atulaba aba yeebuuza njagala mpulire akusindikira omwana we agambe nti kale mugende muleke ku munnammwe naye nga munnammwe gwe mugenda okulaba mwakoze eki mumumanyi mwina nekyo mugenda omusomerako so what caused Sharon okubanga atandika okweweerera ku myaka emito mama gyali tata gyali so what caused Sharon era yakola ki yakola mirimu ki egyo gyamuleta okubanga yeeweerera kati laba waali kati Alan nze
kale bazadde bange bonna weebali naye abazadde bange baagenda ne baawukana bwe baayawukana obulamu ne butangendera bulungi ewaffe nalina muto wange ng'alina sickle cells mama najja amulekawo n'atulekera n'omuto nga baba batwala mu kyalo nze mukulu aliwo kati mama olekawo tata ndowooza ka depression yabalekera taata mwenna ng'abaana mama yabalekera taata tata n'atwalako abasatu mu kyalo n'alekawo nze n'abato ababiri nobasikosewozi kati wasiko ng'alwala nnyo nono yakula yampita maama ng'alwala nnyo ne tata nga yeetamwa kati nze nga nsoma nga maama waali nga nyinza osoma first term ne second term n'alwala wiiki ejja nyinayo pepa maama agamba kwata omwana wo situla muganda wo ng'omwana ategeera nze ate ng'alwala bubi nnyo maama n'agenda ebitabuka tata n'agezaako kyagezezaako ate omanyi abasajja bo depression yaabwe ebakuba bulala natandikawo akabalagi akaddala najja nga nteerayo ssente mpolampola mpaka awo yatandika okukoowa kuba kale ng'avuddeko okukoowa afunyemu awo omukazi oba yamukologamu ndi awo mupifu era gwalabira batoobo nga nze ndabirira oluusi nga tusanga tata atufumbidde oluusi nga oddayo n'ofumba kati awo ngenda mu P5 tata awakyanteerayo olwamala pepa za P5 bwe bati nangamba osomye nnyo taata ne kale simunenya kuba by then waliwo omukyala yaliwo nga amuvuga speed kati mu holiday nali ntera otunda ebikuta ebyamatooke walingawo omusajja yajjanga n'abikima ng'ogenda n'obikollectinga ku kyalo kati mu holiday kale nalinga nsinga waayo byaffe nga tata akyanteerayo ku ssente naye ng'oluusi ebitabo neegulira kati bwe yangamba bwe batyo nenyongera otambula natambula namugongo oyo yenna nga nina ebikuta P6 netandika okwewerayo obusente bwe bangoba nengenda neŋŋamba taata jjukira ziba nnyingi nga sosola ziweza nga nyina okukeera ku makya nkuba eccapati 12 nkuba eccapati mala okuba capati nyambale ŋŋende era mbeera yeyabindeeta tata nga ndaba tata ng'akola nga nyina okukeera ne mukandira eŋŋano ne mala okukanda ne ŋŋenda tata yali azoganyazoganyamwawo mu kuba capati ebyo byonna yabikola lwagundi eri maama ng'agenza ebintu ebisinga bitunze so ng'okubakuba ku capati awo nkuba capati bwe ntunda ebikuta neweera P6 neggwa kati ono omwana sikiranga bw'aba afunye attacks eza sickle cells nga nze mbeerawo eddagala ssente eddagala lyatuka ne tulivaako nga era buli bwalwala baithe nga tukaaba ffenna nga tubeeruma mu nnyumba ne tukaaba ne taata tata nga kale byamusukkako era baithe tata wange munnamugongo omwo abantu abasinga bamwagala nti kale era abazadde anywa omwenge najja n'atukuba biki naye ng'era abeerawo n'abaana be teyatusuula teyatusuula mwe bakuleeta mukyala abeerewo just oluusi abakyala bajjangawo najja naawo n'akucunya n'agenda nga wabimanyiira ogamba ono ajja kuncunya naye ajja mmala agende kuba ffe embeera yaffe eyawano ewaka ffe tugimanyi so nga sikira bw'alwala
Ebyeddagala mwabivaako ebiddwaliro mwabivaako. Nga twabivaako Alan. Nga bwafuna sickle cells zimukubya ataaka. Yaja obudde bw'enkuba buli enkuba bwe yatonnyanga. Bwe manga simusabise bulungi. Ng'ekyo kiragenda zimba amagulu emikono omugongo gumulume. Nanyina okukeera ngende munoonyeze ebikoola by'emiyembe ne kedo mufumbire anywe. Bikola? Byalinga bimukolera oluusi. Nga tugezaako bwe tutyo mpola mpola nentuka mu P7 nga ntunda bikuta nga ntunda ebikuta nnyo. Nyina ne waliwo ne Roger yali awo ekifo kyali awo awo ku Premier Namugongo opposite walingawo kalina nga ngenda nembooleza engoye n'ebintu omukyala ng'ampa ssente. Engoye za Roger n'ebintu masuuka biki ebyo? Amasowaani biki nga bakuwayo wakuwaayo 5 3 nze ndi muteresye nga sirya nnyo ssente nga nzitereka kuligira batoobo n'obawaako ng'ogwagula emmere ewaka oluusi oluusi bebiganye nga so otuuka mu P7 wasobola okwewandiisa? Nasobola okwewandiisa. Olwo muto ono omulala gyali bonna gye bali olwo tata nabo omukyala abaleese aleseeyo 2. naye ng'ewakati obuyambi tewali? Nga tewali. Kitegeeza mu kyalo tewali. 3 zonna ne zitandika okuggwaawo. Nga byonna byakweyiya Alan. Tata alina bizinesi 3? Bifa mama nga tannagenda. Nezona ne zitandika okuggwaawo. Olwo nga tonoonya ku maama mwebuuzaako maama embeera ng'egira? Mama wange mama yajjako yajja naye nga mama yalaga ali mu bulamu bulungi Alan. Yajja n'atukyalirako awo. Nze nali siryanko na ku nkoko. Enkoko eyo gye baleeta ennamba nga sigiryangako. Mama Kororo yajja n'atuleetera enkoko ne tusanyuka nga manyi mama kaze nasanyuka nnyo nga manyi agenda twala wa sikosel n'amuleka n'agenda. N'atugamba gyendi ndi bulungi baana bange temweraliikirira. Gyendi ndi bulungi temweraliikirira. N'agenda n'addayo. Ye message yabalekera teyakubuuzaako nti wano mubeerawo mutya? Ate nga yali bulungi by then. Teyabuuzaako nti omwana wange wasseko omulabirira otya mukola mutya? Yali ng'ayogera nga amulaba bulabi bwe bati. Taata yamusangawoko? Lwe yajja taata yaliwo ng'atudde. Kati babaleetera enkoko ennamba ne mugisalamu awo ne mugabana? Yali bino bye baleeta ebyo ebyokye. Nali nze sigirangako eyo gye baleeta nga nnamba eyo yeetoolola tuli awo nga tulowooza asigala. Saawa zaweranga nnyo ez'ekiro n'addayo n'agenda. Amaziga? Tata nani ng'ekiro ekyo yatukuba. Naye amubadde musanyuka ki? Enkoko teweddeewo temumaze ggirya. Nga kyekibakulu? Kusanyuka? Anti kati twalaga nti tusanyuse nnyo. Mama akomyewo? Mama akomyewo ate mama n'amaana n'agenda. Tata naye ku nkoko yalya? Teyalya? Yagaana? Yatuula wali n'atulaba bulabi. Teyalyako wadde. Teyalya. Balina ensonga zaabwe zabaawula naye ffe byalumya nnyo ffe abaana. Nenze kati bonna nabasonyiwa. Yali wa mama ngendayo ne mumulabako ne tata yabeerawo Namugongo.
Mama era ali bulungi. Gyali simanyi nnyo naye ng'era njogera naye. Sharon olina akantu k'okumutima nze nkubuulira. Byonna byandibaddewo Alani naye oyo mwana n'atafa. Oyo wa Siko yafa last year. Yafa? Nga tolina ssente? Last year ona intandise okufunamu obusente ba video. Kati nga nakafuna ssente bampaako idea ogenda e Mulago newandiise nfune ebbaluwa emukkiriza okunywiranga eddagala. Kati nagenda ku Lwokutaano. Nagenda naye ku Lwokutaano nga Mande tulina bwamukwata. Ataka yamukwata nga nene ng'omutima gwesitula bwe bati. Ng'olaba gukola bwe guti. Ne bampita. Ne mutwala e Mulago tebaatukwatako. Ne bagamba bwe bante mulina kiraga nti alina Siko tebamukolako. Noonya emitwalo 5 gye bamukebere. Ne mugamba tebasobola mukebera kati nga nyina bwe nsobola okujja ssente. Ne bamugamba mudde ku Mande. Ne bagamba nze tudde ku Mande. Naye ng'omutima gugira guti? Kati nefuna eddwaliro gye nakola ki we namutwala. Mwatambulira ku booda? Twali ku booda. Nenfuna eddwaliro we namutwala ne bamukolako. Kati abagonda abasikose e Mulago abakebera ku wodi y'abakansa. Nagendayo ko lwe baali tebakebera. Nze nasooka ne ŋŋendayo nga tebakebera. Ne mutwala mu ddwaliro ne bamujjanjabako ne bagamba ne mumufunire ekitabo. Kuba lino eddagala ababana si buli ddagala nti balimukuba. Ne bamukuba awo nakakkanamu. Kati eyo wiiki yennyini. Ne kati ngera bangambye nzireyo Mande. Nga mutoba ne taata? Nzika. Nze n'oyo omwana. Last year taata nga bambi tamanyi kiddako? Tata byamusukkako Alani. Byamutabukako. Omwenge bambi depression. Byamutabukako nnyo. Nga tolina nakyo osobola mugamba? Kati mbe gy'omugambe bangobye fees. Nga alina onoonyeza ennyumba. Ennyumba yali ya mmeka? Ennyumba simanyi. Simanyi yali ya mmeka by then. So muvaayo e Mulago? Tuvaayo e Mulago. Adde waka nzire eno ku mirimu gyange. Njogedde nyina dokita gwe bampa. Omanyi nkolamu emikwano. Nampa dokita. Kati nga tugenda ku Mande. Muzeeyo ku Mande. Nga nkonfaaminze. Ne bagamba ku Lwokutaano bwe yava ku ssomero. Yabagamba ayagala kulya muwogo. Bwe baagula muwogo. Bwe banaameketa muwogo. Mbu naasula ekiro kyonna ekyo naasula ng'ali bubi nnyo. Waliwo ekiro? Nali nze ewaka nga navaawo. Nga wavaawo ng'ojja buzi n'olaba ku matoogo n'obaleetera ky'obaleetedde. Kati ono ng'agenda ku ssomero. Ono yakuddako? Ku Lwomukaaga ng'agenda ku ssomero. Yamuleka ali bulungi. Ate ku olwo bulwadde bwe si bwe bwamutta. Bintu biri awo birimu abafamire. Kati ono bwe yagenda ku ssomero yamuleka ali bulungi. N'amugamba nniitazaawo. Yali muwala yali mulezi? Yali muwala. N'asigala ne kato kaffe. Nga bali bulungi tebalina ttabbu. Senga n'agamba kato kaffe. Balinawo waliwo senga yali azo tukyali alinawo bye yayogera. N'akatuma kagenda okudda ng'ono tali bulungi.
naye nga yabadde yasuuza asesemani n'atereera kati ngono tali bulungi n'agamba kana akato kagende kamunoonyeze kaziire kuba yateranga omunywa n'atereeramu kagenda okudda nga singa akutta omwana alebera nze nabagamba nga ekintu ekituukako nze y'ensonga lwaki nali nkola nnyo Alani nze nga nsula ku seeti okeera ku makya ku shuuti ssaawa nga 12 novaayo ssaawa nga mwenda ez'ekiro nga bagenda kuwa $5,000 nnyinako transport nga weebiri n'endala nga ngenda ziweerezaayo ewaka ne mbagamba kyonna ekituuka ku Naaka munkubire nga obudde bukyali omuto n'agamba tukubire Shaalo yamanyi obulamu bwani bwa Naaka senga namugamba genda oyite taatawo yagenda oyita taata yadda singa yatadde dda omwana yamutaddemu ppamba nga yamugolodde dda nga yamunaza yamwambazizza nga yamugolodde yamutadde ppamba yamusibya akaba yamwambaza n'engoye ono yagenda namugamba taata Naaka ali bubi namugamba ddayo ewaka ngenda kujja mbasange bagenda okunkola nalina ku seeti nga nshuutinga bagenda okunkubira amaanyi ganzigwamu era tuuka ewaka nga byaddala yagenze naye watoba nagezaako nakolako kale kyenakola kati mweyo wiiki nze bato bange bansabira nnyo Alani bamanyi n'okunkubira ne bansabira ku ssimu kati ng'oyo mwana agamba ojja beera Shaalo ojja kuba wa kabi Naaka ngamba njagala tozine n'oyo Shiba naye nakolako ne Shiba akayimba ka aine nga Shiba teyammanya nti yenze Sharon ngera saale wakaze tusaba nze nkoleko ne Shiba kuba bonna bakimanyi nakulanga mwagala nagamba gwe ate guno omwaka olina okukwata iPhone y'amaaso 3 mweyo wiiki nali nguze ya iPhone nga zo gimulaga ne bangamba yafudde nga baganda bo nga gemaanyi go essaala eviira ddala waka baganda bange naye ye nga ddala ye nga ye maanyi gange ebyaddala nga kugamba era nga bano bonna sibali nga bo bonna mbalaba naye nga sibaliiko nga ne wemma ndeese engoye Naakasooka n'alondamu asabira Shaalo nga asabira ekirooto kya Naaka ye kulaba ng'oli ne Shiba nga ndi sita era nga mbeera ku TV nayita mikwano gye nagamba mujje mulabe oyo muganda wange ffe tuli baaka ngera bampita baddest ewaka naye byonna bituukiridde nga agenze tewalina nakamotoka kati nno Alani Katonda nze Katonda wange mwebaza Katonda w'amaanyi Sharon w'amaanyi nnyo nze nsanga bakama bange abankozesanga nga kimanyi ku shuti bampadde $10,000 nampa $5,000 manyi bayisaako emmotoka bwe bati oluusi ne mpaakinga ne mugamba gye bali ne mpitawo ne ŋŋenda ba video directors badansa bannange badansa banno nga bamuwa nti gino 10 gya Sharon n'akwata 5 n'agikuba 5 n'agikuba ensawo nga nkimanyi ate ababana bakola ebyo ewaabwe baba bulungi Alani ne ku app eyo olaba kati nina abaana bendaba nga akoze ekintu nze ne seewuunya kuba abaana benkola nabo abaana babagagga tebalina kati olaba omwana nga aguze 17 mu bwangu baana babagagga tebasonderezanga nze nti nkola mpeerezaako ewaka
nebeezaawo ate eno kati yo P7 wagituula nagituula nensoma ne form 1 ne form 2 namba kankome wano nali wakweyongerayo kati nali ndi dansa awo P7 naye nga sirina crugens niramu nga era sha namugongo nga kasita promotion zijja pangula buli kyebaba batadde ku kimotoka ngera basiriko baleta omwana wa Kayihura nga nzija ng'oluusi taata tabyagala nga ayinza okugamba tusome ebidomola by'amazzi mukaaga nga nziruka ku luzimbi leeta anzikirize ngende ku promotion Namugongo ekyalo kyange basooka ne banzikiririzaamu abaana b'e Namugongo n'abantu abakulu kati nenfuna crew awo mu vaaka ya P7 nentandika ozina obuzibu bwali manager nga alimba n'agamba taata wange kenyingidde crew ebya fees tetudda mu birowoozaako taata n'agamba kale nange n'ebikuta nembivaako nenfokasinga ku dansi abankuba nze mwana gwe baali basinga okukuba eyo mu crew yaffe baali bagita bati Galatians nga bankuba nnyo nenze nga manyi kyenjagala manager nga naye kyasinga okumenya omutima tuuka kudda ku ssomero nga tewali wadde kiraga nti ngenda kuddayo naye nga mwali mukola nga mpafaminga ku shows twakolanga ku show twakolanga nga ne sente babasasula kyemanyi bamuwanga nenze yampanga nusu olu oba 2,000 yampanga 2,000 olusi 1000 kati olwozongeza abato obuzivaawa kati ebyo ebiseera we nali ntemera dansi ebintu byasinganga kumenya mu holiday fees z'abato obuzonga zivaawa fees z'abato bange kati essomero lye basomerangako osasula gumu 2 gavumenti liri awo Namugongo naye nga bayinza otubanja kati nga nabo batikyandowooza bakitegeera bakugoba ne bakuleka n'osoma bakugoba n'osigala ng'otudde kale nze nava ku ssomero gye namalira P7 nga bamanja emitwalo oba 7 naye nga bangobanga nkoma wali ne neetoolola n'enzira nze alani nga njagala okusoma bannaaye nga bookera n'ongamba togenda nga nkaaba okusoma wali okwagala nga gwe olaba oyagala kubeera ki nze nali ndabeera dokita lwa muganda wange naaka njagala mbeere dokita nyambe ewaka ne mu kilasi ng'obitegeera ne bwogenda ku ssomero lyaffe batya abamanyi ogamba ne gwe wazanyira mu bitabo nali ntegeera mu kilasi ate abaana b'ewaffe bonna bagezi ne P7 wabukola P7 just nti nakola bulungi mooko naye pire nenjiramu olwa kati abaana balinga basomeseza morning preps nanze bangobye nanzira ku ssomero ssaawa 4 nalina okimakinga cause mooko nafuna 14 nafuna 14 mu mooko nga nsuubira ali okikuba naye nga bangoba nnyo subira tebirina ttambula bulungi nnyo balina kuba just fair kati sinatuwatuuka ekiseera nga wallahi toyina lugendo ate nga lockdown wejja bwetukola bweti nga nsomayo eno wiiki netutuula eno bwendi mu mazina ndaba akasente kajja nenzira ku ssomero nga ntudde mu kirasi wenti ndaba abaana be balowooza simanya nga bangulidde emmere simanya chips nga ate nze ndowooza akasente kavuddewa emyaka egyo beera mu kirasi ne banno bo balowooza birala golowooza birala banno balowooza ku chips chips sweet
nze ndowooza ku ssente ewaka leero tugenda kulya ki ng'ova kusoma n'osanga ewaka nga batokoseza amatooke gokka nga temuli nnyanya temuli katungulu munnyo gokka neŋŋamba kati nze wano nze nina okukyusa nze nina otereeza ewaka era Katonda n'afuula akataala ka famire n'akinkolera bali lockdown abasomesa tebakubirako okubuuza naye Sharon nga tokyajja bakubanga baagala ssente zaabwe zibabanja ate lockdown yalinka nga bulinaku muzeeyi zaayongerayo ffe twasuulako awo we twali tupangisa nga aliwo omuti gwa kedo nga bwagwa tubitereka kati nga omukola bwe bati kedo tataffe yali ayina amatooke gatunda nga tulirako amatooke okwata kikedo wano n'ettooke oba oluusi ne tulya kedo yekka oba emberenge abaana 6 ne tusuulira emberenge za nnusu 100 n'amazzi emberenge emberenge popcorn tata yalina bizinesi y'amatooke eya chapati neya popcorn bambi musajja watto nga bweyeya mukwate wana amatooke 4 mugende musuulesuulemu awo ate nga mabanja mangi mujagamba tata alabika akola tatuwa ssente naye nga naawe otulawo booti n'olaba Manyirenda nga ate leero ozze n'olaba ate wano onaabanja nasooka neyeekwekamu byonna ne bisooka biggwawo byonna Sharon taatawo hasola mwana nnyo omwagala nnyo alanize njagala taata wange newe nagula emmotoka yange yasooka nagimutwala nemugamba tatayiino tata yakaaba kizibu omuzadde omuva amaziga gamuva mu maaso ne muwakaga ne mugamba ngireese ate baali bonna nga tebakinsuubira nga abantu ku kyalo bamugamba oyo muwala w'oyo mwaddemu emyaka 3 agenda baalina abaana nga 6 sizaalangako mpaka kati mbu byokola mbu bino byeneezinyazinya mbubeera mubalenzi aleza abawala era bano ono muto wange oli mukwano gwange bokka abo balwabeera nange eŋŋambo tata abakazi b'okukyalo ala ninze tata wange akajja anjagaliza eddansi mu lockdown nga buli bwenva ewaka bankuba era muno nditerera butereeze mu mugongo tata alina solido ya black nga ne bwe ngenda kati ngende nga bankoloboddeko bwe bati akuba n'akubuuza ani yakolobodde nga buli bwenva mu ddansi nzirayo nga naguma nze nga tankuba n'amala okunkuba nenyimuka nentambula nengenda nga bya bulijjo ng'oluusi ankuba neŋŋamba bano leero nga tankubi nnyo nga naguma nga nakaluba naye nga buli ankuba leero nangamba todda mu ddansi kale ne solido yali ya black nga nkuba leero nengenda nenzira solido eruma ate esiiwa ng'onaaba bwe bati bwe weeyira amazzi nga omubiri gukakanye esobola okusiiwa kati lwaki akuma kya Sharon emotoka n'ogivuga ani akuyigiriza okuvuga emotoka nakajja ngivuze guno mwaka ne bagikuvugirako nemugende wa taata ku matooke yeri ategedde nti gwajja teri yamanya ne bano tebamanya kati bw'ogipaaki nga muyita mugamba taata eyo nno yange nagamba buzibuuza nnyo Shaalo akuyita Shaalo nemugamba yange namatolimba nemugamba motoka yiyo yange kanwaki bamuyita Kayihura simanyi gwe namata ate mpulidde Kayihura taata bamuyita Kayihura namugongo bamuyita n'afaana afaane Kayihura nickname ye okay so avaayo mu matooke ge bambi ajaga Shaalo ozannya nnyo taata yasanyuka
obusente bw'obutono bwe yalina n'atugulira mu soda ne bannange bambi nga musanyufu naye simulabako ng'asanyuse bukyanga mama agenda yali tasanyukangako naye yakaaba amaziga namwozaako ennaku ya muto waffe nga muletedde emmotoka kubanga yali taddangamu kusanyuka yabeeranga akaaba kati depression kati kyeyongerako nnyo nga takyakola nakukola nga abeera mu maziga nendeta emmotoka tata yasanyuka tata n'avaamu amaziga mu maaso n'agamba shalo wange n'ayita banne nabagamba oyo muwala wange muwala wange kyaleese amusanyufu yatuulamuko yatuulamu nemuvugamu bamwetoloozamu bwe bati ne bamuzza ambi naawulira essanyu naganza ani alina omwana agula emmotoka yasanyuka nnyo kyali kirungi nze era ndaba abannemesa obulimu ne ngamba kale ono tamanyi bantu bameka baali okulemesa badansa tuli live badansa badansa bannanga nnemesa akalimu ne ngamba kale labuno yo sente agenda ziryamu wali nze nyina bempeerera nyina fiizi gwe nsasula mama ankubira nangamba mwanange ebiganye tata nankubira oluusi nejjaja mukyalo nagamba shalo umezute aba ayagala mwokyayo nange nyina obbeerawo ate kati obulamu bwe tulimu bwa bbeeyi indako ne maama akubira nnyo omwokyeyo akubira nagamba mwanange nyina ebizibu wano waganye kati nze essaawa eno ndi muzadde w'abazadde bange ne baganda bange kuba buli omu amaaso agatunuuliza nze bwati Sharon abaana bakuba haso naye okuba haso nze njiribe Alan nadduka ewaka ku myaka emito nadduka ewaka kubanga ng'olaabo n'abeera ewaka tata ayinza obutakutegeera tata alina kababa mukyala we stepmother ng'omukyala agamba tata mbunza nsanze n'abasajja nga nyambadde wiigi mbwe eri ku biroole nga ne wiigi simanyi bwe bajambala ngaagaba ne mugana ne lwaki ompaayiriza kati awo tata nga jayo solido nangamba todda amazina nimalanga wiiki ng'olwo sigenze kati ani akuteeka kugana amazina ga TikTok agaku trending sa buli wamu Sharon Pink bw'ogenda mu kiyigo Sharon Pink bw'ogenda eri ku bikisaawe Sharon Pink abaana ba school Sharon Pink Katonda nange nali awo ku ssimu nga bakundeeta bwezzu ng'omwana bw'afunze wabi nyakunakana nkazina bulungi namukwano gwange babuyita Kulamaani kati Kulamaani oyo kati Kulamaani by the way nze nkubuulira amazima nze okutegerera erinnya Sharon Pink nakutegerera Kulamaani Kulamaani yajja naŋŋamba gwe mwana wate wayogera waliwo wanaakaana bagayita Sharon Pink bannanga olaba kaatudde mu luyimba lwange oluyimba lukubye mwana wa maama kana akaana kampanise konze Sharon Pink yani naawe obeera otya ku TikTok nga tomanyi ono muto ono omuto wa tapu kyangu nkulaga epeegi ye nakulaga nandaga nga jajja kula nga kakabi abanoono ono ayina beera na muwala wange kakabi nnyo mwana ate okimanyi ekyasinza okunyumira tekansabye yadde ebibiri bannange kasoose ne kakolaawo mwana nemala nengakubira nengagamba oli wakabi nnyo
kana kakabinyo kano kachaziko konze nja kachaza ne kanso kenka studying ngamba to studying nnyo bwati wayogera to studying nnyo kachalizeewo konze kale ene taliko kugoberera nendaliko kugoberera nga bambi ono omwana nga yekolera bibye nenga omwana nga simuli yango ku buvyo bwa TikTok nendaliko kugoberera nendandika kana kagenda bakakabi kati mukwano gwange bamwita Sharifu twali motoka era lumu kati Sharifu naye nangamba waliwo akana bakaita Sharon Pinky nze tongamba badansa balala kana kanzinira ebinyumira namugamba omwana oyo pulamani yamundaze nangamba omwana genda omugoberere omwana wakabi bikibi nengamba olaba n'ono atayagala byamazina ono olaba naye alaba nti ono omwana azina kitegeeza ono wakabi munange tandika kugenda okulaba olina akashooko bambi nga bambi ono omwana naye kamukwatireko wano kino nange kinyinza okukola ki kiyinza omukolera oba oli awo nenjogerako n'emikwano gyange namwe abagagga bange abatonotono neze nga simanyi na story naye ng'omutima guŋŋamba ye omanyi nze ŋŋamba aba TikTok abangi tonkubira kunsaba interview gwe wankubidde but nze nina instincts zange nange mukama yampa kintu kyange nze nsobola okubeera awo omuntu n'omutima ne gutandika okuŋŋamba leta pink nonya pink ninagamba omutima gujja kuŋŋamba the when and when ninga ŋŋamba mutima guŋŋamba ng'abali eyo yadde abatulaba abamu nga ŋŋamba naye omwana ono azina bulungi numbers azirina I feel like waliwo atannategeera mwana ono waliwo audience gye njagala etegeera omwana ono naye sheeno gye wakoze bambi nsaba Pinky mukama sheena akoleremu ekyamagero amina nja kwogererako n'abantu bange kyemanyi bayinza okukubayo kyebakwa kiyinza obutaba kya show as such naye nze kyemmanyi kasitone gas omanyi nze wano omuntu tajjaawo naddayo nga bw'abadde nze buli muvubuka azze wano ng'ali talented Mungu anyambe guno omukutu gwange gutambuliddeko abavubuka bangi era nabadde n'omukyala bambi simanyi oba naddamu okunsindikira message omukyala nga nkaabira nga ŋŋamba ayina akaana ke kazina ŋŋamba naye kati olaba Alani noonyeza abo abaana bazaira naawe ba Sharon Pinky naye kati abo abaana obalaba abaana babagagga balinamu ssente tebafunika kati nfuniraako kale oba Pinky oba Zaira omugamba nnyambire ku kaana kange kawala kazina bambi Alani akaana naye nange asiina wentandikira kubanga oluusi bambi ne Zaira omutunuulira naye ng'ali fuulu buli omu atwalira Zaira buli omwana atwalira Zaira naye nga ne Sharon bw'anajja nja mugamba bambi mukyala bw'oba oli eyo ng'ondaba ddamu nsindikira message kuba message ezinfuna nnyingi naye lwano nsindikira message nze nja omwana nja tujja kulaba engeri Sharon yamanyi engeri bya dancing bino engeri gye begiraagira kati gwe miliyoni 2 ez'abantu bakufolenga lwakuba n'amazina kirabika wasooka kuba hiti kyeya oluyimba kiro wakuba paka kuwulira bubi kulya mpaka kuwulira bubi nakumenkewuka patoni barani gravity walukuba bibyo wasooka tukuba bibyo no nali kale ola story yange mpanvu erimu buntu bubwebuti maaso Sharon nze kati shoot gye nkugamba eya ai eya Mudra ne Shiba Wembule wandabira Wembule okundaba asaba mukama wange yali atutte amusaba ennamba mukama wange n'agaana ogiwa Wembule waliwo dansa bamuyita Fifi dansol Fifi n'agiwa Wembule n'ankubira nasanyuka ekyalo nga natambula nga mbagamba gwe
tomanyi Wembule ava kunkubira olowooza nkulimba laba nga ndi musanyufu nga nvimba ekyalo olwo tonnabamba intaneti terina mmanyi Wembule nabeera nga mpa bugigi ampa obulimu obuwera ampa n'akasente Wembule wakabi nnyo neyo video yange gye nasooka okuba yaginamu omukono Wembule mwoyo era kati kale nga sineebaza Wembule nyina okwebaza Fifi eyawaayo enamba yange kuba oli yagaana ogiwaayo kati Wembule tukuba nyegenyege ng'oggyeko guno 2023 nyegenyege wa 2023 ndi ne bakyali bange tukuba video naye video zange ze zisinga otambula kati enkeera ndowooza bali mu studio Wembule ne Gravity balikola paka kuulyawe namugamba Gravity waliwo akaana ke njagala olabe nze mbwogaana nze nja kukasasula namugamba oyo omwana alina sala nkuwanire bingi gweraba namulaga video nga nezinya Wembule Gravity namugamba obuzibu naye Wembule ompanira nnyo abantu namugamba kuba Wembule yabinyumize namugamba ono omwana nze mpulira nti olwolimba yalusobola gwe lumukwase kati era nyegenyege nayo yantamu nva kweyo bankubira Wembule ngamba tulina shuti ya Gravity njagala gwe abakwasaganya leeta abawalabo mujje mubambe eno video nangamba nze nkimanyi osobola okukikola nina abantu bange balabanga kati nga nze nzina bino nga ndaba mbanga omusajja abantu baba tebalabikira bulungi naye nga nyina Wembule Fifi ne Datress yansasulirako ne sente ngende mu mpere fest nkube empere ya Crystal Panda waliwo dansa awo ategeka empere n'asasula nga si ye ate dansa munnange ye n'asasula nze ngende nkube empere Datress nangamba nze nkimanyi okisobola ate nga naye dansa abantu bwe bato tebasangika Wembule okumpanira Gravity nga ngenda ku shoot koro nga nafukwata mpale yange ya jini yangamba njagala mubeere solid gwe noonyayo ekintu ekikufuula ow'enjawulo nga ngenda wansi eyo wansi wammange eyo nfunayo ekipale kyange nzijja nkisalaasala nfunirako akasweta nako nkasala ne bannange mbagamba mufuneyo ebipale bya jini tubisaleesale kuba ekyo ekintu tekibaddeewo nnyo ku shuuti z'e Kampala bw'oba olaba vidiyo nga tujja nazina Gravity n'agamba bannaaye akaana kakuba nga balabagamba sembere eri gwe tonnaba kubamba jangu yimirira wano nenzina ne Gravity sente ze baali bagenda okumpa bazimpa nampita nampa sente Gravity nampita nampa sente zisikwatangako Alan nze mu dance industry nali sikolanko shoot ya 10,000 kagaba 2 Gravity yampa 7,000 what nanfollowinga n'okunfollowinga awo nyini nangamba size wazokolera simbo banjagala opushinge ezo sente nzikuwadde zikubeere yangamba zikubeeremu nkwagadde nnyo kaana goli wakabi ogenda kuba wakabi nasanyuka era nze ebintu bye ntera okufuna nsooka kukubira taata nga sinakubira maama namugamba muzeeyi nina amawulire ebiseera nali nsulayo ewaka naga nina amawulire amalungi togenda kyagala namugamba Gravity mbolimba naawe manyi tabikkiriza amanyi nfeera namugamba ziizo sente laba Gravity azimpadde nazekole nemulaga ze nagenza okukolera nemulaga neze bampadde kati nze nga nninda video bagita postinga behind the scene ka video katambula aka video ne kakuba
Samanya na butabe kabalaga apa abalaga. Samanya na butabe kakuba ku ka video. Ngandi awo ngapula message tu. Simu naso kanji tekeri neje sonyiwamu. Ngati ebya TikTok sibimanyi. Ngoronze nyina abana abo benda babineegomba benda babakuba. Nga sibimanyi simena babikola. Video esimu message nyingi. Nenola baba followinga nazuka nga nina 10k. Ngamba nze abadde mu 10 emirimu kajije week eyo. Nga buli omu ankubira. Mbandi awo Ivona ankubira. Ivo official. Namba Sharon njagala ojje tukolemu obwo obuzina bwe wakoze mu video. Nga ba Ivo mbegomba bannange. Nyinola ba Ivanku nagenda ne tubuzina. Naye nga sikikkiriza. Nga ba Ivo bakabi babamba. Oh, obamanye ba Ivo ne Emily. Oh. Kale no Emily nga simuliko nnyo nti simuzinyi. Neze nga ntunuulidde Ivo bwenti. Ivo yankubira. Teyampa oba mafuta oba sente. Nede mia fact nti wakolako naye. Nalinyirawo boda. Ebiseera nga n'engoye neeyiiya bambi. Nga ndi musanyufu n'enkola na Ivo. Sadda mabega. Alan saddako mabega. Malukuba ate era bashiba bwampita. Video yemu eyo ya Gravity. Bashiba bwampita. Nani wannaye Mukama Katonda wange. Ani yakubira kushiba? Kushiba. Waliwo omuwala ali ku management ya Shiba. Yankubira. Omutono mudugavu. Eya. Nerabidde erinnya lye. Erinnya ligenze. Mumanyi. Yankubira. Waliwo omusajja Jesse. Naye nayogerako nange. Nange. Nayo nana obitukako nga Nanka yagenda. Kyokka Nanka yali ayagala okulabako ne Shiba. Nakola ne ku bata eyo. Naye bata ngera Shiba tamanyi nti nze Sharon nga nze kyenwanako Shiba amanyi nti nze Sharon Pinks. Twakola ku bata nga nze nagamba muzinanga kana akawala. Munyenye omutwe. Nagamba ero obamunga ono omwana akikoze bulungi. Kase ono omwana bazine ngono. Kate dansa mulungi yaliwo. Oyo mwagala nnyo. Kate kufa. Kate Karo bali badansa balungi mu myaka gyaffe. Kate Patra mwagala. Naye kati Kate takyabirimu naye oyo babaana bali bazina. Kate yalina mukwano we nga bamuyita Karo. Kati Karo bomulato oyinza nakitegeera nti yali dansa ali ewa Pastor Bugende. Ne Kate bwe batamukugamba oyinza olowooza yatabanko dansa. Baali bakabi nnyo ky'oba omanya. Baali baana bakabi nnyo. Ne Kate ye era akyakiriko nti atuwa emirimu. Choreography nga Kate atuwa emirimu ate agaba emirimu egiriko Peyton, Sharon Peyton. Sharon, big up to you. Abaana baazinanga naye bambi tebaafunamu nnyo. Kati Kate awaali ne Shiba. Kituufu naye abadansa abazinya amazina bambi muliyo bangi. Yaddawo tebafunye. Era nze Alan nze nsaba buli kiro saawa 9 zokka nensaba. Olusi ngenda mu church nze ku church sigenda kusaba ngenda kwebaza Katonda. Abo olusi nfuna omwana gwe nkwatako era nyine waka nyina academy yange erimu abazinyi. Katonda kale ochuulira Katonda engeri gy'oyinza omuddizamu. Nti nze obasasuza bajabuza yagala nze nembateekamu. Nze nembateekamu ezange. Lunch awo balya satu supu. Babeeko we baba. Era nyina buwala bange manyi mpugamba nembugamba mbwegayirira bugulewo TikTok. Nembugamba gwe lwaki tokola challenge. Lwaki tokola buno obimba obutambudde. Njala babeeko we bawa nze nsanyuke. Ti Katonda ayina engeri gy'akoze ebintu mu mwaka ogwo nensanga Shiba nampita nti Sharon. Sharon olimba. Alan, Shiba kusipimika. Yanga makana kayimba kako. Nayogera nange. Nasooka nentunulira nemugamba gift Shiba yogedde nange. Nga mpita erinnya lyange
Shiba mwenyini. Na postinga ne ku Instagram ye. Nangamba thank you Sharon Pinks. Acha. Chinene echo. So walo kitegeera. Na wandika nagamba this girl is talented. Follow her. Je bili ku page ye ne ku TikTok okwebi. Musipimika. We yakutegeerera. Ya ndozali yante kuba bantumya. Shiba yabagamba banonyi. Ate Shiba yamazina Amara. Amara nagamba Shiba yagambye mwambalenga bwe mwambala ebijini. Naye twamukole outfit ya bijini bwebityo. Ngamba kitegeeza n'ebigoye byange babyagalira. Nengenya ate nenkikolanga kiri solid. Nenkidesigninga bulungi nenzija Shibanga. Sharon jango imire wano. Kolo litate yazina nnyo. Yazina maawo mu kusembayo. N'ozimba lwali lwange ne Shiba. Nagenda ne bannange ne tebaba wamukola na muyi. Gwe bakuwaamu. Yampita nange Sharon jangu wano. Ne tukubamu ne tuvimba nga vibes ezo. Era ndowooza Rita waavirawo nze nzirawo. Rita akifunyeemu agandani. Rita akifunyeemu. Bambi afunye. Rita dansolo wange. Twesanga ne tukuba olwali lwaffe bambi ne Rita mukwano gwange nnyo. Nange mukwano gwange. Wow, big up to you Shiba bambi. Shiba nakuyita erinnya ne ku Instagram n'ateekayo nti Sharon yani? Pinks. Awo. Nenkola ne challenge nansasula. Olimba. Nagamba di video yo mwana muteke okubagenda okola challenge. Nansasula sente. Nga yampadde ne ziri ate nga nnyingi. Ne Shiba yakuwa nnyingi. Nze ate Shiba no nali situnuulidde sente. Nga ne bwenzina nga bagenda kundaga nti nze ntambula ne Shiba, tuvimba ne Shiba, tuze wano tuze wali. Kikumala. Nakube bayita jinja limu n'ebinyonyi. Nafuna sente. Nakuba ebinyonyi bibiri ne jinja limu. No, siri Muganda. Tujja kugenderaawo. Nafuna sente, nefuna ne kyenali nsabirira. Banga lyonna. Weegomba okuddamu okulaba ku Shiba. Naddamu ne mulaba. Ne shewedde neyanziza naliko era yagamba Kathe bandeete. Ku Serena? Neyanza yali Lugogo. Neyanzize ne yali Lugogo. Wabadde olubuto. Yakutumye? Mu badansa abazenga bazina baleeta bakulu bokka aba generation enkadde. Abayina experience. Nzenzeko omuto yalimu. Ng'abaana bazina ne banyola ebiwato ne bakola bati. Nga nze nseka era nga Kathe agamba Kathe Patra mwebaza mwagala bannaye. Kathe, big up to you bambi. Kathe ngagamba Sharon ne ziri neza battle rehearsals ngagamba gwe mwana gwe osobola okikola. Anti nga nze simanyi kwemulanga bakazi. Nze Alan nzize nga nzina bya battle nga basajja. Nangamba oli muwala. Fulumya omuwala akuli munda. Kakano nga ndiko bwe bati. Yali asofuna dance omulala kweno neyanziza. Kuba naye nangamba gwe. Kubanga akulaba. Goli solid oli hard. Nenji kuba. Nga ate buli wempostinga ku TikTok obukola bwe buti. Wajikuba. Ka stage kwali buli kimu nakikola. Stage kwali kwa bawala naye ate kati abenyingira kubeninya ku stage tulina Shiba tuzina spimika nagamba kuba bawe Sharon. Ani agamba? Shiba. Allahu Akbar. Linda kako kanziremu. Ne ka video je kali ku TikTok yange. Sajja nali mulwadde. Sasobola kujja. Kyali kitya? Gwa bayimbi tebatuwaamu. Nze kweda abayimbi ku stage netakuwaamu. Shiba badansa nga bangi abaliko buli dansa tomunyoma bakabi. Naye spimika yaje nagamba kuba bawe Sharon. Ngoba weriweeyo Sharon. Empere. Nemba wempere. Kawuli ngagamba Sharon. Nengamba Crowd ne bagamba Sharon. Wabadde olubuto ne ku TikTok yange kwebuli bubi. Yaga Pinks waffe yo gwe tulinawo. Baliko ne mulo ne nagamba kuba bawe Sharon. Nange nemba wa. Tiwaba wamu. Neta. Sharon, nawe bakuwa mutowamu.
akaseera okuwamu wali naye akaseera baba kuwaddemu nawe toga nange we bampaamu nange sigabaamu neta neta ate kati ennyimba ezaddako nga muliro nga nze nawe bati nga nfunyeyo bafaani oba nalimba yino already naye nyinayo naye nga nze sinaki kiraba nti baka bantegedde ngenda okuba bagamba Sharon thinks ngamba taata yajja taata alina kibulu kyali agenze bamunyumiza oba omunyumiza kimanyi bamunyumiza alina n'ennyimba ze bangamba zaayagala mbu agamba mbu oyo muwala wange kukyali na mugongo oyo muwala wange amanyi obbavimba n'ababamba kutidde oli muzeeyi ne kati aje maye mujjukiza namujjukira ngo nkuba mbu sigenda mu dance nambu nali nkuwa magezi tolamba gayina tata agamba atya kusonga ezo nazo nasaba ziyatuyisaako agamba mbu nali nkuwa magezi tolamba kati olina amagezi naye nga yankuba sigenda mu dance era kati abazadde ne bwe ngenda mu masomero nze nkubiriza nnyo nakulaba watuuka mu ssomero oba lyali ssomero kyeryo bonna amasomero gengenzengako abaana ne bakaaba ne bayaaya era mmanyi okugamba abaana ne bagamba bw'obanga olina obusobozi obusomasoma somera ddala ate abazadde omwana wo bw'aba alina ekitone tomulwanisa muyambeko kuba kati ennaku zino abaana tufuna ebintu ku talenti zaffe nze nyina ebintu byenfunye bingi mu dansi Alan ebiwerako bingi nze nkyusiza ewaffe wadde sinakyusawo bulungi era Sheno Mukama bwannyamba ne mumpagira njagala nzimbire mu taata wange akayumba kabeerewo Allahumma amin banaye singa Allah akikola namwana ne mugamba taata Sheno nze experience yange sinze gula oba kintu mboba nsobola okugulako naye nga njagala nzimbireko taata wange ennyumba ne bwe naagizimba eyo mu kyalo kuba ffe tuli baawala nze ndiwo ekisolo Alan nze n'emikwano gyange manyi ogigamba ne mugamba mwe temugenda kunziika ne bwe nfuna Sheno bwe nnyamba nefunamu akasente nensobola okugulira taata wange ne bwe mugulira eyo nakifuma oba wa gye mpulira abasozi oba balanga ne muzimbirako akayumba nunga tata tuulaawo tata beeraawo nja kusindika wano wabeera ewaka kasita oyina emmotoka ojja tuukayo kati akasente k'emmotoka wakasonda otya mwana ngwe Alani wawulirako saga nga nkabira emmotoka era saali situse saabiwulira abashiira bonna banyambako bakikeni waliwo gayi emmotoka yange gye nasooka okugula gayi yajinguza yali ayagala yali mukwano gwange yasooka n'agimpaamu mukumpaamu n'amala n'ayagala oginzijjako yajinguza $5,000,000 era nagamba Shira Price n'aseka nagamba wali emmotoka $1,500,000 naye kale nti twali ba mikwano najinguza $5,000,000 ng'afunye emmotoka endala era emmotoka endala oba yagitunda nadda ate akimeeno n'agenda ku poliisi n'awaaba mbu emmotoka mbu twabbye emmotoka ne bajja ekiro ne bamenya ennyumba ate abasirikale bajja n'abavubuka abayaaye ne bantugira ne ku kisenge bwe bati ne bajja ne bakutugira ku kisenge abayaaye ogayi yankwata emimiro bwati ku kisenge nendajana n'atwala obusente obwali awo n'abutwala ku poliisi nga bwe mbyogera babiwulira nakola vidiyo zali ssaawa 9 nga nkaaba nga batutte ebintu era esimu yange nagiteeka eno nga batutte ebintu tebagiraba batutte ebintu waliwo gwe nalimbira naye nga bamututte tekwaliko omusirikale mukazi mbu nange bandintutte era vidiyo ze nakola ne zitambula nnyo waliwo manager w'abakatale ya Ray yannyamba nnyo gaye abasirikale ab'ekira n'ab'ekirinya yali yabawamu kasente ngalozo byange babiwulira nagenda leero nendoopa ne bagamba ne gayi bwe yasooka najja n'ab'emmundu nga batutiisatiisa mbu bagenda tukuba amasasi tubawe ebisumuzo by'emmotoka nenkera nendoopa afande naŋŋamba ogamba Ricky oyo mumanyi ebigenda kuggwa n'agaana onkole statement era TikTok yange yannyamba bakikeni ne bapikamu
Gai ne ekyo kiro yakubira chicken mbwayaga chicken anjogereko mbuba muwa sente. Chicken nangamba Sharon waliwo Gai yankubidde mbubagala mbu njogere ku TikTok mbuwabbe emmotoka bituufu nembi munyonyola ne mugamba chicken si ebyemmotoka si bako mmotoka chicken nanga bampa sente ne sente zaabwe sigenda zikwata kuba saagala kufuluma mawulire mafu motoka nga baagala gitwala yeno yenyini gye tulina baagala gitwala emmotoka yali nfuufu nagigula nfu nga buli busete bwange bwekola mbuteeka mu motoka njimanyi emmotoka ya $1,500,000 bwebeera yali Pajero GDI Pajero ngeefa wasookera ku Pajero mwana wa maama nze saasooka lowooza ku bya ttaka wadde nkimanyi waka teriri biriri mu kyalo bingi naye no teri nga njagala nti alabe nti nze njireese tata mulage nti njireese naye motoka eyo banaye nga nasula ku kkubo ne Pajero mukama nanyamba ezo video ne bangi abantu banyambira kwezo video nanga abambi badde bakutwalako emmotoka yo kati waliwo yanyamba yangano mwoge asimayo bakati achanzikirizo mwogera yajja nangamba nawulira nti emmotoka yo nangulako eyo Pajero nangulako nanyongererezaako obusente nengula emmotoka gyennyini oyo mwogere bwaba yakola ekyo oyo mwogere yangano mwogera mukazi musajja era ayambye abaana mu industry and Ghost Empire bamuyita manager kocha manager akapiripiti musajja wange wawali ku Salama Road wansi nokkirirawo kocha bambi musajja wange kocha bambi aliro fit oyo guy mumanyi musajja wange yanyambako that's nice ofuna akamotoka ko kati kano ko kavugira mirembe mirembe tebakabanja sina kundulu oyina permit wow na permit nevuga kati singo mutabuza akubuza nsi kije wegombo gendamu eye Bulaya ya genda Ghana why waliyo endurance waliyo endurance yani dancer wakabi mwagala nnyo mwagala nnyo okay dancer che Uganda omuwala gwogamba nogamba waawo oyo muwa respect tazina style yange bamita Ewil Brenda bamita Ewil Brenda Claire azinya wanaye Kampala kati naye no mutegeredde kuggwe nze munange mbasi bamanyi Ewil ati nzolaba okumanya Zaira chicken nali tulawo ne chicken ayogera nnyo ku Zaira nemanya Zaira bambi ne Afrika mukwano gwange bambi nze njagala nnyo abaana abato abakkiriza mu talents kubanga talent gwa abagiwulira kuba nange bwe nali nina kyempulya mama takiwulira banaye baavumanza ne kati tuli tuti ne mama wange totwawula agamba Alani bannaye wakikuba mugamba mbalina mutana nange sibawaamu nange sibawaamu tobawa Sharon Alani njagala nnyo mama wange nenjagala taata amatamu bagamba nti ndabika ndi musiru naye amata oli musiru just omanyi bumanya omanyi bino abaana bye mubeerawo n'okaba ne maama wo nga taata abayisa bubi kati ffe twakabanga ne taata ng'omulaba tudde amaziga so Esther bw'asindika message yo mu group waliwo dansi yagamba Bomboclat wow nonyiga agamba nate nkisuubi saddamu naye siddanga mumuweereza message naye alabika teyantegeera kyemanyi yanyiiga naye Esther bw'oba wanyiigira nsaba onsonyiwe nja kwogera naye Esther ayinza obba mu dansi industry muno teri muntu
Sina lutalo na dansa ina kabe muyimbi kabe TikToker. Nze newala nnyo entalo. Okay. Mpeera ku bantu ennamba yo nga tumaliriza. Abantu bange bayinza okugiraba tuttu. Enamba yange. Gy'omanyi nti eri ku mobile money gwagikwata. Enamba yange eri ku mobile money gye nkwata ya MTN. Eri 078 27 97 16. Eri leeta Namata. Okay. Kale tweyanze nge thank you so much Esther for turning up. Webali dala ananti Namata linkutte. Namata ama erinnya ngenzo okugira nti ngali nkutte gwe Namata Sharon oli Namata Esther. Kale sagala kusukka ko wano onako olwayo. Thank you so much for turning up Sharon. Webali nyo bayire dala. Mungu akumpere kyosinga okwagala. Career ye brightening tova kusala. Amina. Tova kusala yongera okusaba. Yongera okukiriza mu Mukama. Amina. Nali agadde okulabako era ndani. Amina. Kulabeko era ndani, nkulabeko mu America, nkulabeko Canada ngambe. That's my girl from Namugombo. Wow. Yes. Alan Cross gemanya sagala kubanga ate nsukka kwa nonako lero bannange. Msevulungi mwera.